sisaba okwebaza buli munnamawulire yenna omulundi ogwokubiri. Mwebale nnyo mwebalire ddala okusobola okutambula naffe okuviira ddala katikati gye tuvudde ne twetooloola mpaka ate wano Kololo bwe tugenda okubeekolera show. Ensonga lwaki tutambudde okuva Kololo okutuuka wano, it's because wano we tugenda okuba nga tukolera omukolo gwaffe ogwa festival esookedde ddala mu history kubanga omuyimbi aholdinga festival. Kyekino ekifo kyetugenda okukolera mushe eno buli omu kyamanyidde ddala ekya Kololo Airstrip. Mwebale nnyo mwebale ddala okuba ne musobodde okutambula naffe ne mutakoowa ne mutagivinga na ne musigala nga mukyali naffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. So ladies and gentlemen, on Airstrip we tugenda okukolera show. Nsaba munnyambeko okumpitira abantu kubanga muli baganda bange ndi munnammwe. Olugendo luno tulutambudde babiri, amawulire ge gammaking okuntuusa wano ge gategeezezza abantu Edikenzo yani ate era ge gankuzizza. So mbadde nsaba neera munnyambeko olugendo luno kuba lupya teri yali akikoze nga nsoose okukola festival. Kisho gye ndowooza nti egenda ku uniting abayimbi ffenna n'abawagizi baffe na buli muntu yenna kubanga yeshe egenda okubaako etagenda sosola muyimbi yenna. Buli muyimbi yenna oba entertainer yenna agenda funa akakisa okuyimba ku sheno kuba egenda tandika ng'obudde bukyali. Nga bwe nabagambye tuli katikati nti sheno tujja tandika n'abantu bonna abanaabaawo oba babiri oba basatu n'esho yakutandika makya bwekitegeera. So tugenda tandika saba obuyambi bwa bannamawulire mwenna nga bwe musobodde okunnyamba ne mubeerawo gye tuvudde paka wano. Saba buyambi bwammwe bassebo ne bannyabo wano we tugenda okukolera kyekifo ekiyitibwa Airstrip Kololo. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala. And before you go, why festival this time now? Will you do a concert or the best of Edikenzo by this time now? So the festival, why? Yeah, njagadde ne challenge nkole ekintu ekiri better nga nze ng'omuyimbi. Njagadde neeterewo challenge nti nsobola okukola ekintu ekiri extraordinary tuleme kukola bintu byebimu. Ekyokubiri natunuulidde nti kigenda kuvaamu okuyamba abantu ab'enjawulo, kigenda kunyamba okuddiza community, kigenda kunyamba okunitinga n'abayimbi bonna, kigenda kunyamba okubeera celebrated nakyali mulamuzi, ate kigenda kusetingawo kwesi nti era waliwo omuntu omulala tekujja akola ekisinga. So bwe tuba tetutandise teryagenda kitukola. Ekyokubiri bayimbi bangi bazze mu Uganda nga bava amawanga g'ebunaana nga bawadde sente nnyingi ekizi nga bajja ne bayimbira wano sho ne bagenda naye abayimbi bawano babadde batyawo balowooza ekifo kinene bweki nze ndowooza nti tusobola okukola ki naffe okukolawo sente ne tuzizza nga zaffe bennyini ate zisobodde kubanga zifuuka. Mulimu ebintu bingi nyo byengenda okukola. Ekyokubiri abantu bange bembetambula mu geto n'omuntu wange era mbeerayo nnyinza enjawulo ne bakugamba mwana olinyanya ennyonyi naye naffe tulirinnya ku ennyonyi oba okitegeera. Ekintu ekyo kiba kinnumiriza kuba njagala abantu bange nga bafune ku experiences ez'enjawulo. So nafunye ennyonyi zigenda wano kyekifo kyokka ekisobola opakingibwamu kisobola genda nawe okitegeera kuba kiri kisaawe bakizimba naye wano esobola okugwawo neeyimuka ate tulina ennyonyi bbiri ezigenda okuba nga zisitula abantu ne beetooloola Kampala ne zibaza abalala ne balinya bantu bali. Njagala kusanyusa abantu bange, njagala kuwa abantu bange essuubi abo be navaamu ate era njagala kuteekawo challenge ne challenge ngerawo basobola okukola show obutuufu nekola ki Eddie, abantu abasinga most of the time batandika kirala nakumaliza. You started now. Is it a one-off or is it going to be an annual? Nze njagala kikola ne bwe ndiba nfu osanga bannamawulire balyekolamu omulimu gw'abalimi ne bagamba tukiteekera festival kubanga nze show sigikoze kutunuulira nze kawuliza babayingira olwaleero senga muze radio yali alina abantu abasobola okukola ekintu bwekiti famire yandibadde ekiki. So nze ndowooza tusobola okukola ebintu nga bino ebisobola okuyamba community z'ekiti. Tugenda gaba zibooda, tugenda gaba zikuuka, tugenda gaba school fees, tugenda kubanga tucelebratinga mu ngeri emu tugenda kusanyuka. Olunaku lwa kusanyuka nga kusomeza 28 mwezi, olunaku lwa kusanyuka nga tucelebratinga obulamu bw'Edikenzo wajje music ne wamutuusiza na byonna bye ntuuseko nga kuba she ziringa zino zikoze nnyo bwe bya Uganda.
waliwo abantu kye batategedde nti obagambye ennyonyi ziri banasasula bajja kusasula nga bwomanyi nti zakufiweringa ate nezisinafuna bukadda kugula amafuta galime nazipangisiza ezo zo nensasula naye ate nina okuteekamu amafuta genyonyi bagaseera so omuntu bajja kusasulayo kyasula ekikenzo bapukamingi bangi nnyo banayita mu bisaanyizo kyokubanga banayimba ndagiro ki gye balina oyitamu okutuukira wano ne wano buli muntu yenna anayimba agenda kuwandiisa ku big talent ne ku luba events ku bapcoming then ba senior artist naffe betumanyi naawe bomanyi ngenda kubatuukirira ne bawandikira amawabaluwa ngenda basaba mu buntu basobole okubanga Mama Maru muyise era nade namuyise dda ali akanze muyito okubiri Mama Maru yonna gyali ababoda nga bawanda Mama Maru yonna gyali sabutwala kana akakisa okumuyozaza shoye yabadde nnungi saasobodde kubaawo kuba saayitibwa naye nze muyita umutima mulungi si mu bubi kuba nze tata omwana we ajja mpagire esimu inaako buzibu era gye n'omwagalo wawe nja kubawa VIP batusho n'okutuyimba tuyimbire makayimba nga kama nja kuba musa ababoda nga bawanda ababoda tenze bali bakyali bangi so wali omulala any other question endala z'omuomu